ngendereze abantu abamu babalemeza ku oxygen ennaku 8 oba 10 bano waliwo mugende mbuze Seruga munnakyalo Seruga Wangabi ojja wange mama wange yafa muto wa Seruga yalwala nekakuloti nekamugenda mu mutwe namutwala mu ddwaliro bamugamba omutamulongoosa afuuka embesayo Seruga n'aganze tasiteka edecision ne bamutwala mu ddwaliro yafiira mu operation mu theatre ewiiki 3 Seruga agenda ali ku oxygen dokita omukyava amubuuza Mr. Seruga are you still here? Yes. Why? Tati mama wanga achali wano nina mulwadde your sister died in the theatre what you are seeing masanyalazi Seruga n'abaga nti omulwadde wange mumpe omanyi bwe tebakambwe engano mulwadde wange mumpe mutwala tugendeeka bali kimuleetinga money ne mu bazungu ebyo tebiriyo njagala okwetondera aba traffic babadde mpise ku luguudo ku site endala wafudde ambulance obadde wabangoba ningamba abasirikale bayituyimirire gavuge newayimirira bonga bagatuyingira ekibuga anze mbadde njagala gavuge nabawulidde gwelaba ebyemakeremu ebiri abemakere nabakutte nga boogera if the president does not meet this man oyo gwe bagobye omulago is going to die omusajja agenda okufa bagambye wamma temwabyogedde ekapukyaddiremu bagambe batya nange ne banjogerako nti ate that crazy man bakuyita kuleze but if you kill him you can create a kasoji kasoji kyeki kasoji oli gwe batta ettake gwe bate batima n'aleetera even if it involves a member of the first family naye tenabakoze ekintu kimu najaminze laptop zaabwe nga tewali aweereza email. What is happening now? Is yours working? Nze ali kulaze nze mbajamingisa olaba nina capacity jaminga waliwo yaweereza email. Naye ate ekyuma kyo nga kikulu kijaminga ne laptop ose. Bagambi this man cannot be allowed to go with this information. This man we are going to get our contacts in flying squad. The man should not be allowed to civil survey. He has implicating evidence. If the president does not meet this man to surrender that evidence, banzi kyenda bakola kyali kimu banaba organic case nolwali rumwe bali ndaba wanonga ku Serena bategesa. I surrendered their tapes to the embassies and investigators. Ne bamvaako mutobena ku kalugire nalya sente empiti bezange nazigana y'omugagga ye yali ezange yazigana naye omusango tegwabameze gwawedde abagambi babeetaga they have a case to answer bagenda mu May ne tikiti zenyu ne rooms bazibawadde mwe bagenda okusula kakati mbabuulira that case ne bwe njagala okukabakubira wano Mulago people they want to kill the man using fly squad people. They have elements in the flying squad. The man cannot be allowed to see Museveni. I think they are hearing that he wants to see Museveni. The best the president can do is to meet this man and get evidence from him before he is killed. Baino mutwala mu kooti bali bagenda muttirayo to kill evidence. Kyobula bamawulire tebiriimu. Era omusajja omulala Museveni gwalina okuyamba ye si papa. You know that I don't know si papa. Kamanyi si papa? Tomumanyi? Simumanyi. Atenga. Atenze mbamanyi mbaga zaake. Abeera nnyo ne Junior nnyo. Babeera. Era yiniye. Junior abeera babanda. Bangamba mbu abeera ne sente za ddole. Abeera n'akasawo si papa. Gundi yazimuwa. Donizera. Tomanyi Donizera balina. Nja kwata falu mulumbu okubanga bemigo mujja kujiwulira tutakulengu bakasuku bakubye anti abeera ne bakasuku abo basipapa abeera ne bapenge penge that I know say papa kakati makamba bole at times I wish Museveni mwongere emyaka 2 nga tetuvuganyiza
Lwaki? We need Museveni in this country. Lwaki? Mbabulira. Lwaki wensonga? Kakati si papa mbadde simumanyi. Si papa muwulira agaba ssente akola ki? Nze mbeera scared nnyo ku muntu agaba ssente. Lwaki? Anti nzikiriza mu traditional religion. Ssente ezo ogenda nazo. Nezibasudde mu masaŋŋanzira nakyo ffe tetuzironda. Naye si papa bamusalye akakodyo omanyi waliwo ssente ezijja. Waliwo projekiti omuli ssente. Nga si papa mwali? Ate baagala azirieko. Bakola Brian White. I'm now suspicious nti ne Ssemwanga battamutte. Nga bwe nabaga nti radio gwe basooka okutuuka kunaagaana ne bamutta ne bakwata bebi kkulu najja ne mulabula n'egundi yajja ewange. Ani? Wanu. Bobby. Ate Ssemwanga bamulumba South Africa. Kirabika South naye bamutta busi. Nga bamusaba abakolere. N'embuga naye bamwavuwaza nga bukeddeyo ekikola. Mbuga baali bamuwezesa Sweden. Batranslatinga nga bukedde. Nga ab'emmengo balina ekibiina ky'ababbi batunda ebintu era bwe batunda banka. Naye olunaku lumu lwendi boogera bayita mu ttaka. Ngwano yatuuza amasiro. Matunde? Ate owa UNESCO yazze okukola endagaano eyatutta amasiro mu UNESCO. Talogotana. Mwanga muteesa. Talogotana. Mama Fina bamugaye bamuwe tikiti y'ennyonyi agenda akakwate. Ne mutunda amasiro. Ate baagatunze batanga UNESCO yabawa ssente gaddaabirize. Kakati oba ebijja bya Ssekabaka babitunda nga ne Kabaka bwali. Ebijja ebyo nze kati nakyusiza nali ngambye kunzika nga nyimiridde nedda banjoki. Era naye Katikkiro. Naye twabadde tuli. Osobola okukikwatako kyabutonde ye Crystal Natural Mineral Water. Niwonya ku Crystal Natural Mineral Water owulira bulungi ng'owewedde olukatta nyonta yennyini ate owulira obulamu nga buzze bujja. Nkugambye Crystal Natural Mineral Water nga bagenze mu Salambiiri. Mukunjayo bali kuweereza agaakagwawo omuvubuka yeetugidde mu saaluuni mu Nsooba. Alayika mwabadde asula. Wanatuuka musirikale. Alayika yabadde asula omuntu. Bano abasula. N'omubanja. Bamuwanja. Ebbanja ezansa ebbanja emitwalo 2. Kyala ku kibanja absa.co.ug tulyoke tukuwe anakuyambako. That's Africanacity. That's Absa. Absa Bank ye banka envujirizi y'ensimbi mu Premier League. Enkulaka bukwakulizo bigobererwa. Absa Bank Uganda Limited erungamizibwa banka ya Uganda enkulu n'ensimbi eziterekebwayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Omukuja nakachwa ne almoto mu balanguzi bakusanyusa ku makyako kubi fama ekintu ky'omuziki. Neka nkujjukize banaffe aba Lion Star Global Consultants bagala abakozi abawala n'abalenzi ab'okutwala Dubai, Qatar ne Turkey. Bagala ba myaka 25 mwetaagibwa mu bwangu. Lion Star Global Consultants esangibwa Nansana ku Kyena Bweru. Agala okumanya ebisingawo noti 7 noti emu 87 35 ne noti 7 mukagemu 18 24 85. Kakati mbabuulira si papa naye omanyi bano abaserikale baffe. I don't know whether they can manage a war. Lwaki? Ng'oggyeko bamukoozaawo. Ba general plan zewo. Nze mbega mu iso temuli. Bwe tuba nga tupulaninga a trap for somebody. Tupulaninga properly. Ti emmese eryessuuka enje eryemmese kapa tugisangawo. Kati nze nga napulaniza ekintu tukitawota. Si papa yali alina gy'ava. Omukazi n'amukiika emmotoka n'agikulubulako. Si papa n'avaamu. Omukazi n'amwetondera. Namugamba naye gw'ozungidde mu luguudo. Nga baprovookinga si papa. Abasirikale be bakuba amasasi oba ki. N'agenda. A traffic case has gone to Damulira, Kano Damulira. Damulira has directed
that all the superpass vehicles must be impounded. They are saying that superpass number as if we get the bangaji. They don't know how to plan traps. Never did a kavuka umubajo gonja. We will say we good. Kali Mugisha, any BS. The Kawiriza. But work it to Munonia. Kakati Mugamba, Damulia Mugamba reporting. I didn't know what you think about it. They want to humiliate the papa. Bamuteka could pick up. Bahad is a Mawiliga. Kuberi yo project ya sente. Eja. I know you are givemu. Bakolete kubwerere. When did he start driving? Non-registered plate numbers. Yes, stand sekulu. Zembade muleba sipapa muwulira. Nizi siba manyabo. Waliwo bangamba abo bad black. Ndi mvuka bamitani. Olina nganti awaba ayina ali musente. Mayite bad black ayobe ali musente banji. Mvuka sima yebo interest. Nemubuza akola ki? Ayina factory mu Rwanda. Ayina ki? Myaya arrogance and dignity. Ndi muli wa sente. Kakati bamuwulira kati batya. Bateeka ekyo wemakere nemba bawe mulago. Owe mulago bali batwala organize nga batira mu bantu. The moment the money changed the management ne bamutandikako. I have so captured the 3 meetings of yours. The last one you talked about to me as a custody. That if we assassinate him, we can have a custody. Even if it involves a member of the first family. 2, you cannot allow this man to sim 7 when he has implicating evidence. You said you can use elements in the flying squad to liquidate this man. Go bawulira. Neja amiga gundi zabwe bebanjogeddeko. Nokpa computer zabwe zonna. Walirinze ko nolinda ko ne bamaliza. Mine is also affected. We are no longer sending emails. Wange wakaba ba nzimiriza. Ba sand still. Walirinze mbozi ne gwayo. Kakati omulidde nabaganye kuweereza emails. Zibasoso kuweereza nanzi ina. Bategedde nti buli kyebaweerereza ogifuna. Kampulire. Bana abasajja benkubye bagagga nnyo baleeta Zoom in collaboration with the Chinese embassy babazimbira Zoom nenjiyingiramu n'Abamerika ne bagiyingiramu kyagwa emirundi egi ne bagirooki nga basekerera mu 7 akake kalina saa kontono yaabwe baalyannamu aba nga boogera omulundi gumu eya Museveni erina bameka kake kamu kakati ng'ekiri ku Zoom omwasiba banne ku senta nayogera ne gwayagala nenseka ng'ekiri ku Zoom Amerika terina kyama kyetamanyi terina kyetabamanyiyo ne bagenda tumwebaze n'aleeta omuchina akuba ebyuma byange n'abikuba amwedde paundi dola emitwalo aga na mbandi wange nebase nanyanga ebyange bikuba China ina neddogo bikuba nanyanga ndi kulaba bumyaso mu kisenge kati yali dogo yali byo mwalimu neddogo mu China ebyange bisinze amaanyi nenkebera ebyuma byange nga biva abantu mwebaze ne muweereza ba nenyumba nali njokeza n'omunala nengusanyawo tumwebaze akasajja lekamugamba give him my money atenga talina kyakoze ati bwe yagamba talina kyakoze namugamba nti oli omusajja gwe wansi ayina eddogo ly'amaanyi nnyo mwasindikidde wa tekinologi bwe basindika eddogo nawe ndosindika eddogo tumwebaze n'agenda ewambabazi temutya bawabira liri recorded ku video tumwebaze yagenda ewambabazi mbabazi n'amugamba nti when you bet on wrestling do you bet on an individual nti no. This man is an international hacker. Tagenda kolekera sente kuki. Kusimu. Oli watasasudde. Akasajja yakabuuza nti oyina professional certificate ekolera mu Uganda. Nekamuga nti ebite bimbuuza kankolageko. Tumwebaze yakawa emitwalo gya dola aga. Ninge bye nebisindika ewuwe. Nekuba n'omunala ku byava. Neguyuguma. Tumwebaze nagende South Africa. Naleeta oguuma bwe guti ne mutunuulira bwe nengukuba ku ttaka waliwo ow'amaanyi omulala naleeta Abayisirayiri ne bamukolera lepeera ne bamukolera n'emmotoka mukwata wajja omuchina China yabalya sente nakalaba ng'akoza n'essimu zaabwe bo balowooza mbu nkwatira mu ssimu ng'akoza n'essimu zaabwe ne kabagamba mumpe ku sente ŋŋendewa
ngende Nairobi ngule spare parts ngendo kala bakulada nga kali benjingi balonga bakanonya nga kaba peze kaduka yagete omusajja omulala chairman we wafe chote bamuita Kisekulo Kisekulo nga bamwa center beka solo muganda wa Sechewa nga abeka solo era nze bakasolo mbatenda yate bamu kubani bamusulira no batto omuntu ne bamusula malali yakasolo nakatongo abamu tabali baserikali ba police basoka no kuyenjira ku police kasolo bamusibe akafeketeka najeje kinkukola gwe owabukedde gwe mfundiriza yenna ekifana kisensekere bukedde njali ye bacho kwa dala nsekere kakati kasolo bamukuba era emyo bisera bya campaign jeko bali bafunye n'omuwala omuto tiyamufunyisiza olubuto nebalagira nakalema agende ministry of finance falsifying eriko tira kasolo kasolo ne muita mwana wa mwenyeneze ne mugaba no balaba olaba bano nga bali meeting kati balina gye bajja sente ne bazuwa Kisekulo nakola omukolo natta embuzi n'agaba n'enkoko n'amagi kati abamaze obigaba ne mukubira essimu Kisekulo nze nga tompadde ku nkoko na nyama ya ngomugamba natakutegedde anga ntegedde twavuganya ffenna ye yalimirako twavuganya ffenna mu kaluku bw'emupi Sekulo kitaawe mugagga bamwitangira Kisekulo bebasobola okukola amahoteri mu kyotera ffe tugobye bagobe ne tubayisa mugagga anti omusajja omu yandulira mu state house nti ffe twakulya ku balokoni wakulyako ku balokoni konze nedda kitaawe yayina emmotoka nti yali ayina naye tekaalinga kamu mugende nimutuyita abaavu ewaffe twakulya ne mugamba nti omanyi nti wakona ewaffe wataali emmotoka tukkirize kati gyovuga gyenvuga ekitegeeza gwe wakona kati wali badde ovuga nnyonyi omwana wange alina okugula emmeeri oba ennyonyi ye progress ya family naye bwe kibanga kitaawe yayina emmotoka nga gwe jjajjawe yayina emmotoka nga nkugobye naye nkukwata gyovuga gyenvuga kiba kitegeeza gwe wakona kyebatamanyi balukoni gyotana bakugendako Kisekulo namulya agamba akasajja kava kaliisize oba kayina bidande oba kayina biteega naye buli kyenkola wano kakiraba kakati Kisekulo afuna sente bamugamba ti abakwatira ku masimu essimu muzikyuse n'essimu kaadi muzikoleki muzijeemu yafuna biliyoni emu okuba kasolo ina gye yava ambalaba kati kuweereza Kisekulo essimu nemukubira Kisekulo chairman how are you tuli bulungi nti kakati kankubulye muganda wange sente ze wafunye togula masimu malala ne ku simu yo inako obukadde 3 togula simu ndala naye bwokola nabo botula nabo mu meeting mwe muli abakulyamu olukwe wama nange ngenda nenebuuza nze baali baŋŋambye mbu Museveni yaleeta ebyuma by'Abachina n'abikuwa gw'okwata abantu amaloboozi ne mugamba kati kyoba okola bwe bajja mu meeting bambula empalo bafunze ennyuma balinamu ebyuma Kisekulo muganda wa Sechewa Kisekulo yafuuza abantu bonna yasuula kasolo ate kasolo yali akalulu akamazi ne bwe basuula omulambo mu kampeyini ze n'atafuga busungu n'avaayo n'agamba ekigambo ekyamwonoonera yagamba bali tebannabatta n'agamba buli anaasala mu kkubo lyange nina obuyinza nina amaanyi nina emmundu eyiye basime enkeera ne batta abantu ne babaleeta ne babasuula ne bagamba mulaba omusajja ajaminga laputo okusiza mumuyita mmere ajaminga ebyuma byammwe nabijaminga tumwebaze nenyumba naliyo okujja nembimuddiriza
4G network. Sente zo zikukolera tutoyaga. Nakiza tumweba je nyuma bi. Okusasula bill, okuteka ko airtime. Yikasitemu 5 otandike. Buli sente zo je zikuno kubanga agula ebirala. Kubanga agula ebirala. Waliwo omuchina ayina eddogo bamulesa ate kulogenda. Bujaba China babera neddogo. Andi mwenda yabaga nti oli musajja majini. Tebamanyi nti gwe baleetera eddogo ate yalisinza okusiga mu magezi kyekisinga okuleeta amagoba mu nkola ya NSSF Financial Wellness lyekkubo mwogenda okufunira obwerero mu byensimbi beera mumanyi mu nzirukanya y'ebyensimbi ensasula y'amabaali okufissa okusiga ensimbi n'ebirala bingi teekamu okusaba weegatte ku nkola ya NSSF Financial Wellness ng'okyalira www.nssfug.org akasaze financial literacy owonyike *256# oba okuba essimu etali yakusasulira ku noti 8 noti 286 NSSF, a better life. Ensisimuka ennyuvu oli ku makya n'omukoya nakachwa n'omuti Kakati nakati babadde ambooza nti lwaki balowoleza mu ddoko okuleeta omukyalina ow'eddogo. Mwenda yandaba mu motoka y'entu gibeeramu babiri nga tamanyi wenna giyingiridde. Nayingira emotoka ya Mwenda. Human where did you enter Maika? Nga kakankana kati nekaka nti from where you started. Nekakankana. Togamba ofuuka. Nekagikuba ekigo nenjivaamu. Eno kulupya. Najivaamu. Kakati kabaka wetabwe kati kantaase nga nsala oluguudo. Nekagibattula. Ate teyaliko na license. Bakatwala mu ddwaliro kansangayo nga nyimiridde mu luumu bwene. The man is there. The man is there. Feche tubafaananako omutulaba mu masuuti gano amalungi. Tubafaananya ebintu bisatu: kulya mmere, kola bya nsogi, nagenda mu ttooyi. Teri bantu. Era Lwabogwo yagamba tumwebaze. That man is bamweyana. Tumwere. Lwabogwo ne bamweyana. Lwabogwo yaga nti investigated Kiganda College. Omusajja oyo ayambala ekkutiya. Ayina enkofiira ey'ebinanga nina bbiri. Omanyi nti bamweyana mulalu anywa wala gyanywaki naye ate nze sibinywa. Naye wotegeera omuntu alina bamwenyala akutula ddiiro aba mugagga nti agabanga mulalu. Tomulaba Pastor Kiganda. Pastor Kiganda mugende mubuubuuze bw'aba mwesimbu. Lwe yayambala ekkutiya y'abamweyana ku ssimu ye kwagendako $1,000,000. Lwe yekalakasa wano nti baggulewo. Bamweyana mugagga agabanga mulalu. Era nze buli wembeera abalalu bajja ne mbawa ssente. So kuba mulalu. Kubanga baba mweyana. Azimu abaserikale bagenda bagamba yeka azimu kwa gate. Wacha hiyo mtoto wangu. Mbawa ssente. Lwabogwo yamugamba nti oyana. Bamweyana. Era nze kakati okubalina kakati nkubuulidde nti when you see Damulira summoning si papa, Damulira is not a traffic man. Damulira cannot direct if it was an accident. How can Damulira direct nti motoka za si papa zonna bazidawo kumuhumiliatinga nga plain white ngono gundi kuba sente waliwe kati abadde abakolera kati yafuuse embwa bamuhumiliating kale ne mugisha kayingize ttaka kayingize kabuli babukozesa obwo buvubuka kekakuba essimu kakolaga n'oli omukazi. In case of a traffic disagreement, the vehicles must remain stationary in one place so that you invite a traffic man. How can the traffic case degenerate into a security matter? Tebabikuba mawulire kwa Museveni ajja bitegeera. Mwana abakoledde buli wamuwona. Damulira ayo oli kanogwe. Abaganda babwe nalweso abantu bagenda kubakyawa. I'm telling you. Abantu batuuka ekiseera omusajja Shuluda bagamba all of the 3 women can't be wrong. Kayibula n'aba mubi, Mbabazi n'aba mubi, Kateekaya n'aba mubi, Besigye n'aba mubi, Mirundi n'aba mubi. No, people review. Mwe babi. Nono naye omwana naye akozeseza ssente ze kati balina projekiti ya ssente naye wange bazzeeyo. I talk to Tukaliza. Nze nawandiise ekitabo kyange
from rigidity to flexibility. Ogamba toliddamu musinga police. Kati nasazeewo bampadde permission. As long as Kalisa ng'asobola okuleeta obukadde 20 buli mwezi nansasula emyezi 6 nja kuddayo. Olidde ebigambo ebyo. Ate ndidde ki? Embizzi teweta. Embizzi teweta. Embizzi kasito gikwata okugulu. Egenda mu maaso. Teyinza kuweta kujja kukulu. Embizzi teruma. Naye ddayo kubwayo. As long as kati n'abayiza amagezi sikyalwana nabo. Kubanga tegedde. Bo tebasasula. Bakolawo currency yaabwe ya Uganda simwe basasulira. Bagiyita amazi enkali currency. Katoddayo. Buli wobakolera bakusasuliramu enkali amazi currency. Kati gwe tobakolera. Kati gwe kyokola. A violent marriage must be beneficial to the family. Kiriza balakube. Naye nga baganda babafunamu. Ne bavuga motoka zaabwe. They pay me my money. Basasule sente zaabwe. Oddayo. Basasule. Aliya amayigundi. Date. Mbabanja olusanvu. Nono mubanja president ziyampa nazo nzimubanja namulabye ejjo nga ba editors babiri bamugamba the information we have from the big man he does not approve your presidential bid kati fe twabukaje naawe nawandise ekitabo kyange nno The Lion and the Masai Warrior kuyajja mwekulira mu mulako lwabwo must appear on the ballot paper. I want to tell you Chinesanyo ekigwako. Kasu akalulu asobola okukalya. Nkugambye. Kubanga an attempted rape and rape are punishable the same. Oyinza okukwata omukazi n'omusanyusa. Oyinza omufunyisa olubuto n'ofuuka ddadi taata lubuto. Naye ng'okikola. Omukazi okumukwata naye yamusaba obulungi n'atalabirira mwana olowooza asinga kwagalaana. Yamusaba obulungi. Atya. Kubanga n'olaba byakumumya. Tamulabidde naye mukazi aga nti ekisajja kyankwata bukwasi naye se bukirabiridde omwana. Kakati nze mbabuulira omanyi abo bateesa mbalaba nabaweereza message ne mbagamba ti the mistake you have done on Lwabogo you have not analyzed his interest. Lwabogo is the richest man in Uganda, but he has acquired that wealth not through financial prudence. We call it privileged wealth. He cannot trust that wealth to anybody apart from himself. The second point, that's why we have been fighting with Lwabogo for the 9 years. We share the same traits. Lwabogo is a self-made person, from gate man to the richest person in Uganda. Lwabogo was a gate man in London. I was a newspaper vendor to the longest serving press secretary of the president. Nendekanga ntaddewo n'ekifo kyange presidential spokesperson tekiriiyo. Lwabogo yayagala okiwa Doni ne bamugamba tekiriiyo. A self-made person ayina two inabilities. I'm a person with disabilities. A self-made person is usually arrogant. Why? He does not attribute his success to anybody. Ekyokubiri takanikibwa. Taba nakyayagala mu nsi. Tinze bwembuli ebya gavumenti. Do you think it was it? Lwaki bwe bajja ogakadaga akkiriza n'addayo? Lwaki bwe bajja ogasempijja akkiriza n'addayo? Lwaki bwe bajja ogakasola akkiriza n'addayo? Si self-made. A self-made person abanga omwana atanywa mata nga talya nnyama omufugira kuki? Paya amatata gaagala ennyama tajagala. Kati nze omufugira kuki? I surrendered their passport nenjibawo neŋŋana ogenda mu president's office nentula ewange neneekolera privilege ezigwe omanyi advisor sente zafuna naye wasigaza emmotoka. naye ne bagitwala bo be bafuna mu mmotoka bagimusibako kugibeera nayo. Buli lwolabanga omukazi alina empeta yabba towasa aba akyamwagala naye bwagijjako nagisula casualty of a woman, a marriage that has collapsed is the marriage ring. Akanyuka nkanyuke nabagamba nti omusajja bwakwatira mukazi we muloogi tasobola kwokyannika ye first casualty gye basooka okujjamu naye era agenda nti baaba oli ose noti ne batijja